Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso nagyegattako. Olwaleero waliwo omwami wambuuzizza nti nsobola okwetuumira omwana wange erinnya. Kakati ekibuuzo ekyo kye wabuuzizza, omuntu alina okutuuma erinnya omwana gw'obeera ozadde gwe taata ndi ku ggwe. Tugeze kale kati nze singa mbeera nzadde omwana, omuntu alina omutuuma erinnya abeera taata wange, oba tugambe abeera jjajja w'oyo omwana. Yalina okutuuma omwana oyo erinnya. Ekibuuzo kye wabuuzizza nti gwe osobola okwetuumira omwana we erinnya, osobola okukikola naye jjajjaawe yalina omutuuma erinnya. Kikulu nnyo nno omwana oyo jjajjaawe okumutuuma erinnya. Singa ggwe taata w'omwana oyo gw'onaamwetuumira erinnya, ojja kumala galonda linnya ly'osanze ery'ekika kyo ky'olina. So jjajjaawe abajja mutuuma erinnya lyennyini eriba limusaanidde mu ndabika gy'aba afaananamu. Okugeza gwe taata osobola okuzaala omwana, bw'ozaala omwana oyo omukwata bukolokolo n'omutwala owa kitaawo, oyo omwana gw'ayita jjajjaawe. Omusajja omutwalayo bulungi nnyo, jjajja ono ajja kukwata mwana amusitulemukko, amwetegereze, ne jjajja omukyala naye amukwatemmukko. Jjajja omusajja asobola okutunuulira omwana oyo, asobola omulaba n'agamba omwana ono afaananye jjajjaawe gundi, naye nga jjajjaawe oyo gwamufaananizza nga yafa emabegako. Kati erinnya eryo erya jjajjaawe eyafa abeera ajja ddikomyawo, alituuma omuzzukulu oyo. N'olwekyo jjajja mukulu nnyo okutuuma omwana oyo erinnya. Ekirala, omwana osobola okumuwa erinnya ng'ewammwe yaliyo aliyina naye nga yali mubbi oba nga yali mutemu, n'okomyawo erinnya n'oliwa omwana wo nga gwalimuwadde mu butanwa nga tokimanyi, naye jjajjaawe ajja kuba amanyi bajjajja b'abalala abaafa emabega kuba bataata be abaafa emabega, era tasobola kuddira linnya eryo bw'amanya nti jjajjaawe gundi yali mutemu, jjajjaawe gundi yali mubbi. Tasobola kukomyawo linnya eryo n'alituuma muzzukulu ono. Kuba ebiseera ebisinga omusaayi ogwo gusobola okukwatagana n'erinnya. Jjajjaawe nga yali mubbi ne balituuma omwana ono oba omuzzukulu ono, ate naye era n'atandika okubeera nga mubbi. N'olwekyo kikulu nnyo abaana bomba mubatuuma amannya, mubatwalire bajjajja baabwe babeera babatuuma amannya ago ag'ekika gendi mu kwogerako. Gano ag'ekizungu tewali buzibu, gw'osobola odyeyiyiza n'oliwa omwana wo, gwe kiri eri ggwe, naye ery'ekika jjajjaawe y'aba alimuwa. Mukitegedde? Ekyo nno kikulu nnyo ky'obuuzizza. Ani ateekeddwa okutuuma omwana oyo erinnya gw'ozadde? Ndi ku ggwe omusajja. Omwana gw'ozadde oyo ani alina okumutuuma erinnya? Alina okumutuuma erinnya abeera jjajjaawe. Bw'ozaala omwana mutwalire jjajjaawe amuwa erinnya erinaaba limusaanidde, erigenda okubeera eddungi, erijja okusobola omutambuza mu nsi eno nga tafuna bizibu. Abasinga mulina amannya naye ng'amannya ago mwagasikira kuva ku abo abaafa ab'omu kika kyammwe naye nga baali bakola ebibi, naawe ne kikusikira n'ogenda nakyo. Mugezeeko okubeera nga mwegendereza amannya ago ag'ekika, mukkirize abantu abakulu ab'ekika kyammwe be babeera batuuma abaana bammwe amannya amatuufu. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.